MC Maria nga bitalo nnyo kitalo ddala kyokuvaako muzeeyi wange embeera mbi nnyo omuzeeyi agenze tusobodde kuwona tugezezzaako n'olwokuba nti akasente kabadde tekaliwo kubanga tetukola olwawo situukiriza kutuukiriza bujjanjabi bwe nali njagala kubanga muwa kubanga sikola obadde sina kasente nze abadde mulwadde abadde atabanizibwa obulwadde bwa sukaali obadde bumusumbuwa nnyo omusumbuye omulumidde ebbanga infacti obulwadde obumuluma okuva covid lwe yatandika okuva covid lwe yajja obulwadde bwamutandika bumazeeko omwaka mulamba ate obulwadde ne bukira mu challenge nga sikyakola ngezezzaako nanyinga bwe nsobola naye ndabika nti ntuse kulaba nti nnemereddwa olw'embeera y'akasente akabadde nga tekaliiwo. Abadde chairman ku kyalo era abadde abuluddeko wa LC1 naye nga bumanyi nti embeera ebadde nga yagotanamu byenfuna mu Uganda nga bumanyi obulwadde bwatulumba si abadde nti obakala abaddewo eroofu naye nga abadde asobola okwerwanako naye sente zituuse ne zimugwako kubanga obulwadde bubadde nga tebuwona nga bwakuliisa buliisa okulaba nti asobola okubeerawo ekiseera tuuse ekiseera okulaba nti takyasobola nga nzina omukwasizaako naye nga nange terina kitono obola tasobodde kubanga asimatuka. Muzeeyi yafudde jjo lwabadde naku lwa 6 kiro ssaawa 4 nga Easter yankya. Enteekateeka z'okuziika tugenda kumuziika ku lwa 2 tugenda muziika Kateera. Oba oyagala okujja awagira Mariaki ali onyumirwa entertainment ya Uganda nga onyumirwa art ate oli muwagizi wa Mariaki nkusaba oyagala okujja okuziikirako Mariaki oba omukongobagirako tuuka e Nansana ku Big Zone obuuze wa chairman yafudde kasooka tuuka ku Big Zone e Nansana n'obuuze wa chairman yafudde baba bagenda kutuusa bulungi nnyo wetuukire kinnumye nnyo newakamu ne mbadde nviiriddwako kitange nimba nga sobodde genda kuyambako Lagu ate nga Lagu naye mukwano gwange era musaasidde ne musabira kibuli kimutambulire bulungi kuba nange mbadde mbizibu mpaddeko ne ka message kulaga nti awulidde amawulire aga nti sika gatali malungi kubanga nze mbadde nsinga okuteekamu omukono mu kintu kye naddala ekyennansana neyanzeege nyongera okubeebaza mwebale nnyo okutunoonya mu embeera waliwo abamu abajja olw'okuba ndongo abajja olw'okuba masanyu n'olwanga musobodde okujjamu eno embeera nga yannaku beeyanziza nnyo muba nnyo mwebalire ddala kuba nankolagana ya buli mbeera naye kansabe Mukama kitange amulamuze ekisa ate awummule emirembe amusonyiwe ebyamusobako. tukkirizayo motoka zonna ate wagenda kisala twaliba mutwala wa chairman waffe atakyayogera kati kirabika atuuse mu kitundu era nja kusaba ebanaaba bamutuusa Buenas noches, de Bogotá.
Njagala okutegeeza embeera bweti banzibu nnyo mugenzi asiibula kajjange omukoleza wano kitalo nnyo ekitasobose abantu abo baba bakwasamula embaga y'oluvannyuma tugiwe ekitiibwa. Basaba mukakkane bannange basaba mukakkane enayisa gye wayisaamu naawe bajja kweyisizaako bwe batyo ng'obudde bulamuzi. Nja kusaba abeero Simwani Rutaya sembera wali tukole omukolo ogwo Chairman Rutaya wamu ne komitiyo. Nja kusaba abafamire mwe mujja kulindira wali ku mulyango. Oyo ye chairman waffe omwagalo w'abangi yagenze ng'asiibula ku bantu nti nja kudda atasobodde kuva. Twateesezza nti abantu abanabeera abo bajja yimirirako bamuwe ekitiibwa ng'omuntu abadde ow'ekitiibwa. Abafamire basuubira okubeera ku mulyango abakwase omuntu oyo chairman w'abangi omwanga w'abangi bwe twafunanga ekimoga nansana akulembedde abadde gavumenti abantu abo bayingire mu maka ge.
ki kubanga olidinze famire awo ekiseera ekizibu ennyo nga entugamwadde musulu okulya naye isita nga bamukomeza oyinza okujjukira bino osemba okutumyamu naye nga tekikyasoboka tekikyadde Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okufa ekimu okwamwoyo omutuukirivu tubeere nammwe mwenna. Abooluganda tweyatule nga bwe tuli aboonoonyi
tusobole okuweereza ettaala yaffe eno nga tusaanidde. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwate ekisa tusonye ebibi byaffe atutusoneramu obutaggwaawo. Zuuka